Tukeredde mawulire gannako mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olwaleero era nga abangi beesombodde okuba nga tebeeyiwa mu maka g'omugaga amanyiddwa nga Sudde Lupaleria okuba nga ate bamukungubagirako oluvannyuma lw'okufa kwa mutabani we amanyiddwa nga Rajiv Lupaleria. Kupije the news akakoli omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi wonna w'osinzidde mu kadde kano naye nga bwe nkugambye nti amawulire si malungi era ddala si malungi. Ono yafunye akabenje bw'atyo nabanga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano omukulu amanyiddwa nga Lukowisi Jire yavuddeyo n'akakasa akabenje kano nga bwe kaguddewo mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero ku ssaawa 7:53 ku flyover y'e Busabala oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya GTR Nissan UAT 638L bwe yatomedde ebikondo ne yeefuula oluvannyuma ate nekwata omuliro ng'era emmotoka eno yabadde ya mukulu amanyiddwa nga Rajiv Lupaleria mutabani w'omukulu amanyiddwa nga Sudde Lupaleria. Ono nno ye yafiiriddewo mu kadde ako kennyini. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bagenze mu maaso okuba nga ate bategeezanga ebikondo ebyo by'olingira ebirimu ebikubo bye byaviiriddeko kanaaluzaala. Okitegeera era nga omukulu ono kigambibwa nti yabaddemu n'omuntu omulala ateeberezebwa okubeera omukyala weewaawo tekinaba kuba nga ate kikakasibwa ngera kuba nga ate nsooka nkuweeko ku ebyo ebyabaddewo ate oluvannyuma nkuweeyoko ku byafaayo by'omugenzi ebitonotono. Mbademu n'omuseera? Omuseera gufiiridde wali sayidi z'abantu. Omukazi yavuddemu nga mulamba. Nani badde embuza jajalasita? Naye kyemmanyi emmotoka egenza okukwata omuliro nga baafudde nadde abo. Afiiriddemu. Uyu muliro guli mmojera. Yali mukiri. Mpaka wano bino byonna bagenda okukyaka majja abikasabbize wabiri naye nga baatukuza okupanga zetegeredde oti tasobola nakuddangu kisaketi gyabadde aleeka Man, bro, our guy thought these barriers are open, man. So you came right through here. Look at all this. Look at all that. Kukyebusabala wano bino bye mwakoze wano kukyebusabala mwalimbye wallahi mwalimbye nnyo wallahi kino ate kye mwakoze bannange bakyali bange tubayamba bate tubayamba wali bandibadde wakapande oba eri mu maaso eri kino kyo kye baakoze okuva eriyo nalina teri kapande ate ne batuuka neno ne babuloke emmotoka zitomera butomezi kuno this is wrong bannange ate bano abantu abakola enguudo ne bazikolako ye bati ddala baba batege buno obutemu bwennyini emmotoka ziziri zitomedde kuli eri nga bendabirwamu z'abantu ziri zonna zonna emmotoka bajjawo bujja. Imagine gwe eriyo nayo nateri kapande ate okimanyi nti eno luno oluguudo emmotoka ziyitako ziba zidduka emisinde gwe n'oleeta buleesi gwe n'oteekawo bintu bye si lwakuba ogenda wakaawe.
Oye mugagga Sudir Ruparelia ne mutabani we yamuvudde ku maaso Rajiv Ruparelia. Ono nno yamuzalira bano mu ggwanga lya Uganda mu mwaka gwa 1999 ennaku z'omwezi nga 2 January era nga afiiridde ku myaka 35. Wabula nga Sudir abasinga bungi balowooza abadde ayina omwana omu yekka. Ekiriwo kiri nti abadde ayina omwana omu bw'ati ow'obulenzi wabula nga yali yazaala abaana 3. Okwo nno nga kwe kuli omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Mera ye mukulu n'agobererwako omwana ow'obuwala omulala amanyiddwa nga Shina ate okwo ne kugoberera omugenzi essaawa eno. Omugenzi abadde ayina mukyala we ng'era ono naye yazaalibwa mu mwaka gwa 1999 abadde amanyiddwa nga Naya era ng'ono alese omwana omu ow'obuwala emabega. Wabula nga bino byonna tebinnabaawo omugenzi ono yasoose kubanga ate abeera ne famire ye ne bafunamu akaseera ak'essanyu era nga ngenda kubanga ate nkutussako akatambi ke yasembeddeyo ddala okubanga ate akola bw'atyo n'alyoka afa ekiro eky'olunaku olwo lwe yabadde n'abantu be. Ono nno yasomera mu gundi mu UK era n'agraduatinga mu kibuga London naye nga ono yali yakuleetinga emirimu mingi nga tuze tugira nti Sudir ayina wano ebintu bingi nnyo eby'obugagga mwabadde agenda mu maaso kubanga ate abo bannayuganda ab'enjawulo emirimu mwaka gwa 2016 bakugamba nti omutabani ono ayina business gye yasettinga n'asobola okubanga ate abo bannayuganda bawerako ddala 3 emirimu wano ku Ssemazinga wa Africa. Abadde akola nga managing director of the Ruparelia Group. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Yeah. 1, 2. I can do it! Now come back. Boomerang. Champion! I'm falling. Come help me. Come help me. Quickly, I'm going to fall. If you don't come quickly, I'm going to fall. Save me. Save me. Save me. I'm going to fall. I'm going to fall. Oh. Mila, you didn't save me. Come save me. Basudir bakolaganye ne baserebo banche mu ngeri y'okubanga ate batunda emirimu gyabwe era nga babadde babawa emirimu egy'obwambasada gattako n'okuwa abangi bursaries. Tulabye omutamanyiddwa nga Fresh Kid yaweebwa bursary ne tulaba omutamanyiddwa nga Felista yaweebwa bursary. Abaana ba Bad Black yes omutoyo amanyiddwa nga Jona naye yaweebwa bursary ku ssomero lyabwe naye nga bangi bavuddeyo kubanga ate batuusa obubaka obw'okusasira. Chosen Becky yagambye nti rest in peace my crush, all my hopes were in you Rajiv. Ye ondekedde abaana oyo ye eve ebintu bye biba bya kisaazi bwatyo bwagenze maaso kubanga ate awandiika mu kukungubagira omugenzi Rajiv mukadde kano. Ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Bad Black agambye nti death is for everyone, but painful. How can't I feel pain for the man who decided to give me an opportunity of ambassadorship of Ruparelia Groups and granted my son Ambassador Rajiv left with his kind heart. Nga bwe nkugambye nti ono yali yawa omwana wa Bad Black Jona bursary era ng'omwana oyo yasoma bulungi nnyo twalaba results ze. Yes, yali yasomeraawo ku bursary bwatyo agamba nti yamwana omulimu ogw'okubeera ani ambassador kale afudde n'omutima gwe omulungi. Songa ate ye president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amuwandiseeko ng'agamba nti extremely shocked and saddened by the tragic death of Mr. Rajiv Ruparelia. He was humble, kind and generous young man. My sincere thoughts and condolences go out to the family of Mr. Sudir Ruparelia, the Ugandan business community and everyone whose life Rajiv touched. May his soul rest in peace. Bw'atyo wagenze maaso kubanga ate awandiika kitalo nnyo kitalo ddala naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Womal Kiseka ne analysis ze nga bulijjo avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nti ono okufa kwe tekulinga ffe we tukulaba wabula ye alina message gy'aleese gy'agamba nti okufa kw'omukulu bwe kutyo bwe kwabadde. Mwategedde ebigenda mu maaso omanyi ffe tubakuba kasavu kanyama Sidiru mutabani we yafiiridde mu accident. Naye Sidiru yali yakuba Museveni akasente nga akasente yakassa mu mannya ga mutabani Segera
kati Museveni yakutte mutabani wa Sidiru n'amutulugunya n'afiirayo we yafiiriddeyo ne bakozinga accident ne balaga nti emmotoka yakutte omuliro mutabani wa Sidiru n'afiire omwo ebigenda mu maaso mu Uganda we munakitegeerera nakugamba nti owagira omuwubi w'ekitala naye bw'aba asala ow'emmaaso ekitala kisooka mabega ng'akigaluma naawe ow'emabega waga kisobola okusala olirayikira okusalibwa ekyo nkikubuulira Sidiru akoledde Museveni ebbanga lyonna ebyobugagga byonna byolaba bya Museveni Sidiru byayina naye Sidiru abadde akubanga Museveni akasente ng'amukuba akasente kati Museveni nga Sidiru ateeka mu mannya ga mutabani ng'ateresa mutabani akwasa mutabani munnange bamukwata ne bamutwala ne batandika omutulugunya owulira n'afiirayo mu kumutulugunya owulira nga baagala kumanya kasente kaliwa mu kumutulugunya jjukira Museveni anoonya kasente ali mu mbeera ey'okwagala akasente kati buli gyakasuubira jjakkajjayo mujja laba ng'akwata abo abamemba ba palamenti abasikasikamu gwasiseemu akawumbi gwasiseemu emmeka kubanga sente zeetaaga ekyo nkibabuulira olwafa ne bagamba tukikoze tutya katusetinge accident ku luguudo tekuli kamera n'ekyo nga bakulaga nti awo n'omuliro gwakoze eki emmotoka yakutte omuliro najjiiramu n'afuuka kisiriiza kati May your soul rest in peace, Rajiv Ruparelia. Awono nga nkujjeewo yesse twagenze okwebakanga omukramanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba aba NUP abalimu nga ntunuka ono yageze maaso okubanga ate abawandiikira nti ajja kutta Eddie Mutwe singa anaabafunye ebiragiro okuva ewa kitaawe omukulu General Kaguta Yoweri Museveni. Ono nno teyakomyawo yagenze maaso okubanga ategeeza nti waanaamuteera ajja kuba amaze okuyiga ebyafaayo bya NRS/UPDF era n'ategeeza nti awo ajja kutegeera nti NRM kyekibiina ekigenda maaso okubanga tekikiikira eggwanga lya Uganda worldwide era tekiwangulwa oye mukramanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Bangi abavuddeyo okubanga tebakola vidiyo ez'enjawulo ku nsonga y'omukramanyiddwa nga Eddie Mutwe abeegayirira abavuma abawa endowooza yaabwe abakola ki buli omu yagenze maaso okubanga ate avaayo mu ngeri gy'asobodde naye nga ngira kubanga ate nkutuusaako sitiira era abatonotono abavuddeyo nga kuno kwe kuli n'omukulu ow'oluzungu ennaku zino n'omukramanyiddwa nga n'omukramanyiddwa nga Penge yes ono yayina ekiteeso kyaleeta ngamba Penge ate oluvannyuma tuweyongereyo. General Muhoozi taata nga balala bayomba nga balala bavuma abalala bali mu kukaaba nze nsazeewo njja okwegayirira nsazeewo nzize nkwegayirire nkwegayiridde ta Eddie Mutwe nkwegayiridde muteba political prisoners abantu bali mu kukaaba abantu bano be mukwata balina famire zaabwe balina bamama baabwe balina bakitaabwe amaziga abantu ge bakaaba tugenda kugaddawa nkwegayidde General Muhoozi nze siina kye nsobola kwogera kikusukka wano nsobola kukozesa mumwa gwange gwokka nsobola kukozesa social media yokka naye nkwegayiridde ng'ebintu byonna bigenda mu maaso ng'abavuma abawemula aboogera mu ngeri yonna ey'enjawulo nze nzize nkwegayirire nga nfukamidde mu busobozi bwange nkwegayiridde ta Eddie Mutwe nkwegayiridde muteba political prisoners babakoze eki mazima ddala okutuuka nga bayisibwamu obulumi sebo General Muhoozi nkwegayiridde bambi mu bulumi mu ngeri yonna gye nsobodde yeeno okutuusa message yange gy'oli nkwegayiridde ta Eddie Mutwe nkwegayiridde muto abaana abo kuba bali mu bulumi bambi mubate kyetusobola okukola kuba tusobola kukozesa mumwa gwokka bambi mubate. Tukutezaani Muhoozi wabakazi tobaagala tukutezaani okutuleka tukutezaani Muhoozi otuveeko twandikuteza ekikazi ekiri awo nga kirimu ebintu by'okulogaloga nga nabbi omukazi nga tumanyi nti oba wanaakuwunyirira bwola we neekuwunyirira omukka gw'emmindi onodduka ani kayinza okukuwoomera kannabbi omukazi n'okalemera. Twandikutezeyo obwana obuli awo buli kirini obwefuuyira wansi eno kye bayita perfume ez'ebbeeyi nga bwekira Kashumba tukabasanga tunayita mu perfume tukuba perfume ya California
Nawo kagadde ssente wo oyinza okuddawo n'ogamba kweka mukesige kagende kaziremu muhozi obaka perfume kagiteekemu obutwa ninakutoyinza mukesige kashira gashuma tekawomeddwa kasolo wo kayinza otugende katuka katuyitamu ate akanane kawomera kada ketwatumye okugenda ogamba buno wayi gashu bikoze ebikyala kisi ojja jongeramu kasente kwata perfume eno ogyekuba embuwala akasajja kagende kaveeko omusajja kayinza otuuka eri kashira gashuma ne kawomera buwomero ne kaddamu sisimuka mama sisimuka mama sisimuka kasina kakyali kasina kampuni ya data wako kawala kagezi kasina sikombira data kampuni ya data wako sisimuka wiki manyani ze yanga kadawe tukasini kwa muhoze kadamu sisimuka mama sisimuka sisimuka kayinza okukolera ebintu byekidonga mwakatemya commission ekutta nalwa tulina sindikayani mega mbozi tolifuga kubuulira tolifuga tosobola kufugala ba media abali mu pipeline musajja beyalwana nabo they will assassinate you they can't accept ero birina mbikola mukozi zonna endota mulimu abapinga bakulaba bakwambusa tato yagenda bisinga abasajja nchipi wano mbuli tukabagenda kugaba na Uganda yakigabanika mulimu abasajja sebo muhozi gwe cyo manya bakupima bakulaba toyinza twala ntebe ga kidongo nono saddaka abantu nono wamba abantu 10 wala tojja kubamalayo kino kikubulya muhozi tojja kumalayo buli muntu ish sisimuka nani nsina yashira gashuma sisimuka Rickman sisimuka okazita ka promote ka kabira dawa sisimuka nyo mukategedde akantu ako tukategani kamuhoza ako fulufiga tasobola tweka ucomment video yakatandika tukategani kamuhozi ngamukazi fulufiga nizo kakuwomuka nekagwedde alaa kagwenda tete mama fina naye mama fina sagala kuddamuze kumwoge sagala abantu betegaatega mafina yitegaatega nnyo naye kamera yantama ebintu ebyantamanzi nyamutola anti wabuzibu nyamutuyinza omutega nyamutola ate nyamutolo n'akitta naba muhozi wabanga alimu munyeba nawoza nze muhozi amugamba gayo ndani nikamuddamu mudengamba sikyaloze nti kanandachi ngomanyi muhozi weyogeza kanandachi olegedde nyamutolo bayizibine nyamutolo biyinza omunyumira kabaga kamuteeka musebo omukira nyamutolo agamba kamugamba obadde okategedde ate nyamutolo nayinza okuyimba ennyimba za mutabbaawe ali avapiisi ate yalina oluyimba luli olutambula manyi avapiisi yalina kali akayimba akatambula kayimba kavapiisi mukamanyi Shibo engeri yalimu olukamagaalo mukambwe ennaku zino bamugamba nti yagenda nawasa mukamusajja Shibo engeri gyendabamu ku Shiba kalungi oyo ne Shiba sibe mozi yakubako ku Shiba olugalo Shiba najjangaayo nga Shiba mukazi batwala agenda yimbe wa mozi kano mukasalemu nga batwala Shiba recording first hand information recording ekigambo ngubulire nga batwala Shiba bamufunidde kaddiiru mozi bamutya abantu so yaje bamutya nga Shiba agenda ba mu motoka omusajja juisi nga agenda amukuba Shiba wa makeup bichi omusajja jukira yayigwa yagala gwe bali etamba mu entertaining wali yagala katebeka atula mu ekyo nasako ku speaker bamuyimbira abayimbi zo yagala za kuyimbira obo yagala mujja mu kye bayita lap dance ng'osula ezo sente balaja Jasmine bazikoze nnyo ez'okusula ate manyizi nda first hand information Jasmine ezazikoze ez'okusula ezo kati munnange nga Shiba jja feminist jukira Shiba mukazi muzibu abadde atawazisa asidi atawazisa mazzi atawazisa asidi namitegulu si mwangu kasigala mukamotoka muhozi kagamba gwe nayise okunyimbira aliwa nga zimuleta akubye enkondo onesinga mama onesi alimu olubiri osirungi ngene kumata
ng'eggwanga likyagenda mu maaso okubanga ate lireceiving abaganda baffe okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia nga bafu waliwo ate abali mu kusaba obuyambi olw'embeera okubanga ate etabuka awo we bali naye nga tewali nnyo kyamaanyi kiri awo kyakoleddwa kubanga ate bakendeza ku mbeera y'abaganda baffe abalaajanira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Munyambe Mapita nawulira John ndi mu Saudi mwanzigalidde wantu wawano muwalaba tewali kiriwo tewali kirigo tewali toyi tewali ki banzigalidde wano siina wempama siina wefuka siina kyendya maze nakukati nakuzigenda mu 3 nakoma okulya ku Mande siina kyenaalidde enjala ennuma Mapita nawulira John baganye okunziza ku ofiisi Wow, muwalaba. Wow. Ndi bwetinga bwendi. Nina akasawo wano. Kakano kenina. N'akaleesu kenina. Tudde ku tayirozi. N'essawo yange bagizigyeko. Kazi yangamekere ningerumu yije mbadde nsulamu bagenda kunza ku ofiisi mbawo ng'akomyewo. Bawo akomyewo n'emmere batudde bagenda kulya. Batudde bamaze okulya nze siina kyenali nakoma okulya ku Mande enjala ennuma ngenda kuzitira mu kiyumba muno olugi balugadde luwo wetuyita waawo mulabawo awo wetuyita wagale walaba waawo wano wendi nentuula wano ku tayirozi Munyambe omukazi jo yankubye tebampa mmere ngenda kufiira wano enjala bagambye banze ku ofiisi baganye Muna Uganda otambudde n'obwoya bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya Anti-Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 04881 21 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolambalamba bwentyo ngenda kubanga ate mponzika n'emboozi ey'omwana omuwala okuva ku ssomero erimu ngono yakolebwako ebitali birungi mubamu kubatwala essomero. Jukira nti abazadde bangi twesigisa abantu bano abaana baffe y'ensonga lwaki olaba nti tumanyi n'okubakwata ne tubajje wake waffe ne tubateeka mu bisulo nga tubabawadde ng'abazadde abookubiri naye kyansonyi nnyo okulaba ng'ate abantu be twesigisa abaana baffe be bagenda maaso okubanga ate babakolako ebyaswakawa. Leero ayinza obutaba wuwo naye ate tumanya enkya kiyinza okubeera kuwo. Tulwanirire onoomu oba oliawo
bw'olwanira ono omu oba olwaniridde abalala bonna nga n'owuwo mw'omutwalidde. So wano wensinzira okuba nga ate nkowoola poliisi egende maaso okuba nga esinzira ku bigambo by'omukyalo ono mwennyini, ate egende maaso okuba nga ate ekola omulimu gwayo omutuufu awatali kyekubira. Oba okiwulidde mbadde pije okuba nga ate mbaweereza lwaki nedda onzikiriza imbere nga ate mbateera wano mu kadde kano kennyini tujja kuba nga ate tuddamu okweyongezeganya onneeyongere nange nkweyongeze mu ngeri efaanako bwetyo. Mubeere bulungi, mweraba. Mwasize mutya basebo ne bannyabo, mwasiire mutya abandaba oba oliawo abampuliriza. Amannya agange mpitibwa Babirye Precious. Oluvannyuma lw'okusaba kw'abangi nsazeewo nkole eno vidiyo mu lulimi Oluganda nga nnyonnyola ki kye nayitamu nga nkyasoma oba oliawo kati ntuuseewa ki affectinze batya. So mbadde muyizi ku Kampala High School kubanga ndi mu senior 1 paka senior 4. Naye obuzibu bwange bwatandika nga ndi mu senior 3 third term nga maze okufiirwako maama wange mu second term senior 3 2023. Third term kumacha najja okuwa fees Mr. Kimuli kuba yakunganya fees yakunganya requirements buli kimu yakikola ebisinga mu lyessomero. Wenali mwonamu wa fees wange nangamba genda mu computer lab ogirongose. Nengenda mu computer lab nangoberera. Weyangoberera nansaba mbeere mu mukwano naye kyenagaana yali atandise okunkwatirira, atandise okukwata ku mabeere. I fought and I was able to escape. Nemuva mikono nenfuluma nengenda. From that point on, obulamu bwange mu Kampala High School bwakyuka. Natandika kubanga Mr. Kimuli anvuma bwemba sinamalayo ssente akugoba n'oddayo ewaka ne baba bakubanja 2 oba 3 oba 4 nga bwe babanja 9 10 yasobola omukkiriza n'ayitawo. Naye nze nga ngoba n'enzirayo ewaka. Nagumira ebintu ebyo byonna kuba nali mmanyi era ne muganda wange yaŋŋamba ti Precious kuba naye namunnyonnyolako ekyabaawo n'aŋŋamba Precious bw'okulaba ng'omwami oyo omwewala leave his presence tomwewa nnyo kyagamba okola kikole kuba maama takyaliwo gwe bagenda oyita ku ssomero nti mu mwana we akoze kino eno ne kino ajje ate nange am a busy person. I might not be available for every time we bampita. So nalina okugumanga ebibonerezo byampa nemba siina kyenkoze nina bikola just to cool the situation era nendowooza with time ebintu bijja kyuka era bijja kuba bulungi. So kati senior 4 kintu kyekimu mpaka senior 4 third term. Senior 4 third term tugenda kola ebibuuzo wenatuuka ku macha nga 14 olunaku lw'ebibuuzo byennyini ne musaba kadi yange yaki kadi yange ya UNEB examination card nagaana ogimpa nanyimirizaawo nembeeraawo side ya gate nembeeraawo nga ninze head teacher je banange ne bayingira mu paper nze nenyingira late paper enye ezasooka zonna naziyingira late. However ekintu ekyasinga okunnuma ennyo era ekintu ekikyanumya omuntu ekintu ekimpa stress kyekyatuukawo nga 22 October 22 October 2024 nakola ekibuuzo kyange kya ICT practical. Ekibuuzo ekyali kitandika nayingira munda ntudde agabye CD Mr. Kimuli agabide buli omu CD nze n'atampa CD. So nempanika omukono neŋŋamba invigilator nemugamba invigilator Mr. Kimuli agabye CD buli omu amuwadde naye nze tampadde. Invigilator n'agamba kangende njegeremu nani ne head teacher munyonyola ekibaddewo. Head teacher yajja n'ambuuza lwaki tebakuwadde CD. Nemugamba ndowooza lwakuba mbadde sinnabakola ki kusasula. So invigilator n'amugamba omwana muwe CD waba omubanja basomero libali mubanja muja withholding results ze muja gano muwa results ze. We yali ampa CD yagamba
ngenda muwa CD kyonna oba kikola oba tekikola yamanyi si buzibu bwange. So nakwata CD n'agimpa, and indeed CD yali tokola. Wanga nagezaako baninga waka na baninga waka ku CD emirundi n'emirundi nga naye CD tekola. Nengamba abasomesa abaalimu mu examination room na invigilator mwenyini namugamba bampadde CD naye CD tekola. Nga buli ajja okunnyamba amugamba ekyo mukireke kyeyiye kyefeeko kyokka kuba yali yamponinga dda nangamba gwe tojja kola pepa yange ya ICT ojja genda oba okola Luganda oba okola Arabic oba okola art ojja genda okola ebyo naye togenda kukola ki pepa yange ya ICT. Era nga yagamba n'abaana abamu abenkola nabo ICT abali bakola nange ICT n'abagamba oyo nga 22 mugenda musondera obutambala kuba agenda kaaba agenda kujjusa obulamu bwe bwonna, and indeed nakaaba. So after nga waka aganye okola ki ogenda ko ku CD nengamba sesiba nnyo ku CD leka nneme kwesiba nnyo ki ku CD kati nengamba kantandika okola ki oprintinga waka. When atandika oprintinga waka yalaba nga ntandika oprintinga waka najja nga wakange gwe printinga gwayuza wakange gwe printinga gwayuza emirundi mingi kwa yakidingana ne ngamba invigilator Mr. Kimuli ayuza waka wange bamuza racha ayuza waka nagamba mbu lwakuba tekulirinnya nenzamu nekebera bulungi wakange ku computer nga kuliko erinnya ntaddeko erinnya kuliko ne index number yange nenziramu ne printinga waka yalabeera nga nzizeemu printinga waka naddamu n'amuyuza pepa neggwa nga wakange wedda gwe printinga Mr. Kimuli amuyuzizza yampadde CD nga tekola n'ababadde baagala okunyamba bampe banoonyeze CD ekola yabagamye okunyamba. I was puzzled, so I had to go back home. Naddayo ewaka nga by that time nali simanyi kituufu kyenyinza kuzaako. I had to first rest dakiika 3 awo, then nempikinga idea nti kangende ku cafe mpandike ebbaluwa ntisindikire bati ba administrators b'essomero bonna. Bwenasindika ebbaluwa bangamba ojja kujja enkeera tulabe ki ekyokukola. Enkeera 23 nalina pepa ya ICT, pepa ya Islam. Pepa ya Islam nga sinnabagikola sinnagiyingiramu. We had to sit in a meeting with them. Nentula mu meeting ne bankakasa ne bangamba nti bakola backup plans 3 era kwezo backup plans kwe kujirako waka wa buli omu era wakawo wabatagenze we bamunoonya ku UNEB ne bamubura bakola ki bagenda kwezo backup plans ne basangako wakawo ne bangamba tofaayo ojja kukola ki ojja kufuna max. But I was not contented with what they had told me kubanga omuntu eyali yamponinga dda nti nze nja kwejjusa nja kukaaba mmanya ntya nti ku backup plans okwo kale ne waka wange yamutaddeko naddala nga yagamba nti ye mwennyini backup plans ezo yakola ki yazikola. So the following day 24 October 2024 nenzira ewaka. I didn't have a paper on that day. When nali ewaka nenkubira KCCA department nesindika amabaluwa ku Ministry of Education via my email address, but up to now sifunanga ki response yonna kuba kwaba abantu. Wenakuwa KCCA department omutale yakwata essimu yagamba mpa erinnya ly'omusomesa nendimuwa nangamba kati tofaayo ojja kukola ki tofaayo we shall follow up the issue tulabe ekyokukola. Up to date siwulizanga kintu kyonna from that side. So I said pressure soko relaxing okole ki omalirize paper zo. When amala paper I had to go and file a case ku police ne bagamba era ne badamu ne bangamba bakola backup plans era biki ne banyonya ne bangamba ninde results zikomewo. Results zakomyewo nga nina X ku paper. So they are turning the whole thing kuba kunenya Mr. Kimuli yeka, but na administration yenyini najigame in the first place, but they did not help me out. That's why nasaze wonzi je ku media
munyambe nsaba buyambi kuba I'm now financially stuck. Sina wakutandikira nina baloya benino sasula naye finances I'm too stuck right now. My hands are tied. Sina kyakuzzaako kituufu. So nsaba buyambi bwammwe.